Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagudde Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi, welcome to The Political Dice. It's controversial, purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, state house oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani kwebabuuza. Okimanyi nga Dr. Kiza Besije aleesa amaanyi. Olwofadda bafutsoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali kuki? Oyo tumuleketa gamba apanyiga mawe. Ebe ndabena birindira no ku The Political Dice ku The Alternative Dig Talk nange Teddy Teangel ewamune Farida Bikobre buli wa Sunday sawa 2. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hello beautiful people, welcome to the Snap Talk and the two beautiful princesses. It is Saturday again and we are back here. Fetwewa netugamba muna inaku zaffe eza Saturday tujja genda kuchakala. Rather we shall come here and discuss issues with you. So muna abadde segamba muno, tell a friend to tell a friend that tukomyewo, and then you can share this particular video to so many people. Remember we are live on Facebook and then on YouTube. So walabanga Facebook eri kurisa olibadde nnyo genda ku YouTube. Ate nga tukira kwatogera ku mulamwa ogwenkize nnyo mu bulamu bwaffe. But anyway, without wasting any time, let me just take this opportunity to welcome the princesses babuze kandi bila topical discussion. Princess of Buganda, buza kwatala lunaku lwaleero. Hello beautiful people, welcome to today's edition of the Snap Talk show. Mbaniriza olunaku lulungi kuliko abadde mu Shiba, abageze mu concert ye, bambi waliwo n'abazirise, nnyo kwegamba lyadde essanyu eri abantu abamu naye ate abamu abageze okunyumirwa byatambudde si bulungi. But anyway, today nga mukyala Teddy Teangel naye kati mwekitiibwa ky'Omumbejja nga bw'ayanjudde. Today we have a sensitive topic and yeah, you could tell us gwe kyolowooza muna bakuproposingidde mu lwatu, especially gwe mwana ow'obuwala omwana yevuddemu n'aleeta ebigambo by'abyogedde byonna Akaweta akakutte. Omutani gutadda nga tomunyiiziza naye era mujja kubaamu okunyiiga. Oba oyagala oba toyagala oba osiimye tosiimye walina okubaawo okunyiiga. But anyway, yeah, it's the topical discussion we have for the day. Omumbejja Luwedde Lilian, I welcome you in the Snap Talk. Thank you, Omumbejja Luwedde Lilian. Omumbejja Farida. Mbalamusiza mwena abatwekuumira ku mulaba programs zaffe from Monday to Sunday. Mwena inolaba Mighty Drive, nolaba Hotline, nolaba Voltage, nolaba obuwangwa n'ennono kati tuli ku Snap Talk. Bana yimwe bali nnyo mwebalire ddala tusiima bwongerwa era tusaba Omukama Katonda abatuweere ebyo bye musinga okwagala. So nno tusobole okuba nga ate tukyatambulira ddala wamu. Mbalamusizaako ndowooza nti musiibye bulungi akawungezi
bano ababadde mu kivulu kya Sheba Karongi ndowooza muli bakoowu mwebase ewaka naye ffe tuba twakedde dda okubanga ate tujja okunyumyamuko nammwe nga muwujjalamu ewaka muddiiraawo abamu these are sensitive topics osobola okubeerawo n'omwana ali above 13 n'osobola okubanga ate ayiga tuyigira wamma amataata bannyinaffe baganda baffe mujje twewe solutions ku bijja ebiba bitukosa naddala mu relationship. Olwaleero tugenda kwogera Butya Bw'Oyinza okugaana public proposal naye ng'ate oyinza onyiiga naye mbasi kwembalasinze mbasi kuswazizza okunyiiga oyinza okugaana kubanga kyabuntu okunyiiga ng'obadde nekyoyagala n'otakifuna osobola okunyiiga muli mu mutima naye ate bw'oba tokifunye nga tebakuswazizza kale naye ate bw'oba tokifunye ate ng'oswadde n'okutwala. Okay, thank you so much Farida. Wakuleka ng'okyafukamidde ku bibiri edimu. Abaana batambulira ddala kuba mutwe. But okay, I think we are going to start with the basics as we head to the real typical discussion of the day. Please share the video. So I want to know from the ladies in the studios what really, because oftentimes it's ladies that say no. Yeah, true. Oh, because yes. So I want to know what usually causes this nti omuntu bamusaba obufumbo nagana. What do you think could be the cause of such a thing? Because if me and you, because I'm just out of the blood stranger obufumbo, by the time someone asks for obufumbo, you have dated or you guys are dating. So what causes one to walk away from a proposal? Najigana either in a way nti nata obanga kuswaziza obanga takuswaziza. What causes that? I love it nabi mali just anyway. But I think to actually hinting sometime but there are men ndoza kadali kusaidia fe abachala sagala nnyo abachala olusobeera ne relationships nga bisatu oba ne ba multiple partners kati mu ba multiple partners awo mulimu guyagala mulimu akwagala nego wetaagako ebibye kwegamba nakusingira obulungi bana kwega kisinziira naye ng'olina partner asukka muomu akati nomunange ebintu bino bisesa omuntu gw'otasuubira gw'otataddeko na birowoozo yakirira ku bibi mu bonna zisimanyi na kumanya lwaki yabeera serious naye yajja okubeera serious ojja mulaba nga ye enteekateeka ye alowooza nnyo ebiseera by'omu maaso biri alowooza nnyo nti omuntu ono bwe muteeka ewaka bw'afuuka mukyala wange bwe muzaalamu abaana kumbe ono gwe balowooleza ye wali yagenda kweggamawo alina ekyamutwalawo nti ono okugeza gwabadde ajjako obujja ebintu obanga alinamu akasente nga yeyo agendayo lwakasente oba ena naye agendayo lwa bizibu nti munnange eno binyiga eno bintawaanya nti kangende neewubeko ewuuli oba kangende neggameko ewuuli nti ojja kwesanga nti proposals zino ziri turned down not because nti oba omuntu ono kale oba badde tayagala mwami oyo naye because sigwabadde asuubira okufumbirwa oba sigwe yateekateeka sigwayagala yabasaba obufumbo sigwayagala okubeera husband then why are you dating them in the first place? Kugambye ensonga lwaki babadde kyebabuuza ebizibu ebingi okiwulidde kwegamba waliwo omuvubuka gwabeera ayagala mu buna kyona at least ye gwenjagala ate nno gwoyagala si yabusaba gwotayagala yabusaba obufumbo so neweesanga ng'oli babumusabye n'atambula n'agenda oba oluusi abawala abamu bagenda omusaba obufumbo buno nga tannabeera ready kufumbirwa naye nga partners ne wabanga yoyo yennyini yoyo gwabadde ayagala okumala akabanga muteekateeka nga ye nga yo omuntu tali ready okiwulidde oba sinakindi ng'alinamu entiisa ey'okuba nti oke bakuproposing the next thing omusajja agenda kujja kwagalwa moving in mutegeke ebyobufumbo kiba kidda yes naye nga yabitya okiwulidde abamu oba excitement ennyingi nga bali takisuubira ate nekituuka bwate n'alaba nga mbadde sikisuubira naye era kituusewo ate n'otuuka n'okinyiigiramu embeera ng'eyo you want something okifunye ate n'okinyiigiramu oba n'okisuula oba omuntu oyo n'omugoba kwegamba ebintu ng'ebyo oba sinakindi abaami abamu balina omuze oguproposinga ng'abadde azzanga emisango naye nga yawulira nti gwe mu mutima gw'oyagala nnyo okuproposing oyagala nnyo obufumbo naye oba mugamba toyagala bya public ajja biteeka mu public
ajja kujja mu lwatu bw'otamusuubirira ngeri ng'eyeetoola ajja mu taxi park alyoka ayimiriza emmotoka ezeeno n'ezemirira wakati ate munaye tebabayimiriza ku bitaala n'ayimiriza ebyeru n'ayimiriza ebiri ne badda wakati n'aproposing n'abikolera omukyalo omuyimbi wa gospel. Okay, thank you so much, Lilian. Farida, would you want to add some of the causes? Abamu batya commitment. Like nyinza okuba nga sikuganye nti sikwagala, but it is not yet my time to commit. So abaami abamu ekyo tebakitegeera, and by the way wegendereza nga nnyo bw'oba oganya Akaweta ako mwami ending a relationship. But it's not like I don't instead of understanding why. Yes. Anti aba yeebuuza okyayagala ki? No, abamu balwashinga such decisions. Yes. Omwami omulabidde just 6 months proposing nze bw'oba okyaringidde tonnamutegeera nnyo. Ebiseera ebisinga twagala nnyo okutegeera omuntu ono anyizeeko, how do they react, naye kati akabanga ako kaba katono nnyo okumanya embeera y'omuntu nga bwe yeeyisa mu mbeera ez'enjawulo. So kakati oyinza okujja n'Akaweta nga for sure nkaagala naye it is not the right time to commit. Nyiza okwekomitinga nga gwe neokomitingirako sinnamutegeera bulungi. So emugamba munnaye omanyi nze ngamba you are rushing me. Ebintu tubitwale mpola ate abaami baba balowooza nti oba tomwagadde naye ng'oba omwagadde naye ye kyaba ayagala bwe kiba tekituukiddwako gwe akuta n'anoonya omuntu omulala ate nga tekiba kituufu. Some others just you are not the ideal man. Okay, I love you, but you are not the person I want to marry. So we are here passing time as I wait for my rightful pattern. You be there passing time. You see, buli muntu nti the people want to go dating and you want to marry them. So they are, you are not my ideal pattern and I want to spend the rest of my life. But kale gwaliwo. But yes, nebintu oli bitwala serious. Oh wow. Okay, let me just take it out. I am nebintu oli bitwala. Kati akola china bitwala serious. But sometimes abaami abamu babeera mu myaka nga baagala kusettolinga nenga bwe bambya kusanze akafuluma campus you are 23. So he's coming with the ring. I mean, I have not explored life. I haven't. I'm not sure of what I really want. Yeah. Allow me figure out what I want. Naye mwaka akadde nawe tonategana bulamu bwo, you are just getting out of your parents' hands. Otandika okubanga weeyimirizawo independent. And someone already wants to grab you against my parent ompia. Wants to grab you immediately. So akati woba kati omuntu aba ayagala, no, allow me grow in my career. Allow me explore life. Like underbe life challenges. So men don't want that. Kati yakusanga mweyembeera nga si bufumbo, obufumbo si a priority yo, but he would want to have that relationship. Let it grow as I grow. Wotuna myaka yes, let us grow, know each other, support each other. With the time we shall commit. No mwami ayagala akuforcingirewo into something that you don't even understand. Because bo ke kadde kaabwe they want to settle. Kali ate agudde ku muntu atayagala kusettlinga. So they first want to figure out life. Kali ate go yagala kusettlinga kutanga family. Oba ogudde ku wrong pattern. Because Nolusi mbwepete bayalaisi. Ebyo byajjadde mu Uganda anti omanye bweru agala no original kati. Farida akiwebudde nnyo. Ziraba mitwalo 7 ojja kwagala odiko ekifaananyi kyosinga ogirage banno nga yalayisi bitya. Celebrity Mama Debbie atugamba yambala real diamond ne waba alina walaga olumu amanyi jijja kungalooza bajja disinakinga naye kati munabamu proposal ziba sizibaasiima okuddeko nga tajja kunyumira bifaananyi. Omusanze munvirize zisibwamu tateeseeko ka make-up oyambadde engoye ezo n'enviri zisibwamu tonyumyemu wadde kale nayifananyo tejja kunyuma propose ng'onyumye tena na lugoye oli awo bakusanze mayiyirizo g'obugato kulimbelimbe nti ngutwala out weekoleekoleko ye basooka nakubuuza. Anyway, so today's discussion is about a proposal better public and then Omumbejja, and the ladies have stated the reasons as why sometimes people refuse the proposals. But I think for me, one thing I mentioned even before is the fact that you can be with your partner
yenga ateeka olunaku renting and lunaku we batumye batingenda proposingira Kangeze Farida. So muyayo ne mfuna misunderstanding probably towards that day. Instead of him trying to first clear what the misunderstanding is, yena asalawo nategeka nino chikola. So again really you're like, but we are not even okay. Why even proposing to me? Are you proposing because I told you I love marriage or shegera? So and you find someone just walks away because it had been rampant some time back. But we thank the Lord that let eliminate teachers. Wabantu bedda ko ne baka teachers kola munnaye publicly. Indawo mujani awo nga tuyingira Valentine's. Yateseyo ka post n'agamba naye Christmas bakutwala Wanyaza alo batukuteeke ku road trip list. Babi munteekeko bakujjako jagende wa mama wange. So anyway, we have said what really causes this, and there are people that don't do it public. Olina agamba atachagala public. Anyway, I think we should know our partners. Abamu basetinga omwaka. Nagamba nze mu 2025 I should get married. Kati 2025 ne bwaba yakakufuna wa myezi ebiri he will rush you. Atandika okupushinga like you know I barely know you myezi ebiri ng'omwala atandika okupushinga omusajja gende ewaffe you know ate sigenda okola okukyala because they have their set goals. By 2025 you know okufumbirwa you know kubeera n'omwana by 2026 so they are like pushing. You are just fitting into their plans. Okay. So let's go back to that. Anyway, before Farida, which kind of proposal would you want? Public one or non-public? Would you? Also changing your mind down the way. Watch it, Sebulala. Lilian. Lilian. You guys know. Okay. Just cutting. Ngojero wasn't. Okay. Kale omukazi yandisanye proposal wait. Say iyo nengo gama omukazi kale yandisanye proposal wait. Ngawa. Ngerisa ya surprise. Wanga antege. Bia bichate. Bino surprise bagitegeka. Surprise. Surprise bambi. Kebere private. Private. Ata Lilian gwandi agaderwa. Lilian tuli wo. Akagenda mtamukole proposal ngachi. Nasimani kwa attending ako name. No, I have ever. I have ever. I think for me, mkwano gwe bali ba proposing ideko. No, gatebagitegese because for me I think the first proposal I attended twali ku church. We had a gathering at church and then a gentleman came out and proposed to their wife. And that wife was my family member. Yes, nafuna omukisa n'embeera wo nabe. Nange nabone kutoka kola surprise ya mkwano proposal. Nze kugiteeka nange sigitegeka nko. Tiyafumbayo. But it is well. It is well. So for me I think, but for me actually also, me I would really feel like, I would think nze chemani. Omukyala bani mukoledde proposal in a way. It doesn't need to it shouldn't be a public. It shouldn't be a public thing, really. Me, I feel like it shouldn't be a public thing. You can actually kangeze oba. Oba kale ekimene nnyo kangeze. Bana nze ngambe kisimanya kwa, but I feel like nze newe nandibadde lemise me. And then oba ne ompita ka photoshoot, not show. Then no chinkolanga surprise me. I think I would appreciate that because we are probably in our gardens. It's just me and you, and then the photographer, and we capture that moment. But for me, I don't believe in exactly. Yes, as long as I make a customer, but I don't believe in this thing of with you. Okay. But it doesn't make sense whether I believe in it or not. Yeah, when I recall, I don't say I said I don't. Yes, let's say. Yeah, but for me, I feel like first and foremost, yes, I feel like it is not worth spending in such a thing. That amount of money they take. It's really a lot of money. I really feel like Agambye, sorry to use that example, but Agambye never quite because it's never the way they are proposed to you that you have to get very expensive. And those right. So we are no. I think you can it was the first time when nalaba ka proposal basaba kufuluma basula ebisumuzo mu mazzi
naye simanyi na lwaki yasumula kufuru eyo kubange babijjayo kumanya na kumanya tekabya obuga nabikina waliwo yaddayo ebisumizo mu nnyanja That's cute. basi bakufulu mu tebali ekyawa Yes. That was cute. yaddayo ebisumizo mu nnyanja N'alimuwa. ali kwabo ne basumulula kufulu Kirabika. But anyway, back to our topical discussion, guys. Muje tunyumyemu. How would you like refuse a public proposal nga to affecting the other person? Ngenda tandika naye Farida. public proposal ekisookera ddala ze ŋŋamba abaami bano nga tebannatu proposingira basooke bapime the kind of partner they have bwe mukolera ekintu kino mu lujjudde ajakyagala banga oyinza okinkolera nenyiga bunyiizi naye kabanga akaweta nkaagala ebyaddala kozi manda bondabisizza nnyo everyone is going to capture n'abatabibaddemu nomubulamu bwange ate nze njagala nnyo private life because what people don't know they cannot destroy. Yeah, thank you. So nti ojja kundeta n'abalabe already someone has captured a video simanyi wagenda gisharinga and we are living with people who don't like us. Kakati olagamba ajifunye tajazaala y'omwana oba tebajja kuwangala. You see people hate you for nothing nga tolina kye wabakola. So nze putting that in mind I wouldn't want to have a public proposal but also if someone does it not to embarrass them though wogenda kunyiga. Not to embarrass them because most of the time wabeera w'abantu bw'aba agitegesebwa ati azine wa kamera we n'abafuwa emirere so he wanted to beautify the moment. So for that reason I would just take the ring, not because I am really happy about it but because I just don't want to embarrass you. Era olaba bajja kugamba naye ng'omwana yabadde musanyufu because social media will always critique. But olw'obutaswaza muntu obwoli naye you take the ring. Kati era bw'oba toyagadde kumufumbirwa nga mazima akurashinze you take back the ring. Nongamanyi ne empeta nagitutte because nabadde sagala kukuswaza mu mikwano gyo. Ekyo vola bangikomezaawo I don't think I am in the right position to wear this ring. No jimuteeraawo aba agenda kunyiga but for as long as you have reasons eziri valid. How zimugamba nomugamba olw'ensonga eno ABCD I am developing my career oba I am fast establishing myself like eno mwensonga lwaki toyagala kurushinga into commitment. Oba you are even too young to commit at 23. You are too young to commit. Ojja kwejjusa ajja kuyisaako abasajja abali nga ate wa committing adda. So you see, I don't think at this stage I really want to commit to this relationship. But if you want to give it time, I am still interested in the relationship. But we don't offending nnyo because I have brought back your ring. Matuchita. Naye ekigambo eky'okugamba nti tambula genda omusajja afukami. Do you know men really need even when he's pretending at least take the ring. Yadde tojagala gitwale oleme kumuswaza. And by the way, Fred, I want to inform these people that it's not like Bw'Oyinza lero will you marry me? It's a must go I am moving in immediately. Yes. Sometimes people get engaged until you guys are ready. In fact, this person is just moving you from like into a upgrade is from girlfriend to a fiancé. Yes. But whereby a fiancé can walk away, a fiancé relationship can fail. So no one is going to blame you for not getting married to someone because they had proposed to you. Because just failing, you were just a fiancé, you weren't a wife yet. So Farida wagambe just get the cabin. It's just a kameto anyway sometimes. Because some of them are just really metals, even not even actual ring. Yes. Okatwala nomugamba manyi sigenda kambala naye ate tokosa statement ya Lilian mukali cheap. Ne woba kimanyi mutima kali tipo kyesigali. Okyesigazi ne woba manyi tikavudde ku Galilaya wali. Oba ku Pioneer. Okesigaliza akagambo because it hurts kyabasobodde. Because abamu babeera na mwengera teritayo talowooza gako n'okuwa ka ring. In fact someone was asking all the rings eziriwo bw'oyambala ring ki? Waliwo eya Be My Girlfriend, waliwo eya Will You Marry Me, waliwo neya Nkusibidde awo n'ey'omu church. Which one are you wearing? Nothing. I'm not. Nyambadde omusaayi gwa Yesu Kristo. Earrings. So
So oberanga abamu abaana abobuwala osobola okugamba omwami wo before even they try that out on you. Amugamba wabulanze bw'olowooza nga ekyokumproposinga toleetanga public proposal kati bwemba nakuwoninga n'okikola iwulwoka It's on you. kuba oba onteeseeko eggume kati nange awo nkulaga emputtu. But why are you doing something for me kyesaagala? Because you know definitely kigenda kunyiiza. Bwemba nakugamba bula bw'olaba nti I am fit to be a fiancé tonkoleranga public proposal because ekisooka sijagala. Ne mu mikwano gyaffe mulimu abatatwagaliza ojja kujja kukutaba ne mukwano gwange golooza mukwano gwange nyanjagaliza kumbe tanjagaliza. Ezo nabata kuyambye. So nze omwami bw'atyo omwana omuwala bw'aba yakugaana okumukolera public proposal and you go ahead bannaaye gosaana bakugaane mu public naye bw'aba nga akikoze genuinely ng'omwana takyogerangako they have never shared oba akyagala oba takyagala n'omwami ne woba tomwagala take the ring because that moment bwe bakugaana no walking away it is embarrassing. At least ne bwoba tomwa takes aka moment kaleke. Omusongwe buva ne babudekera nawo ne relationship. Kala toyo gwe baganye taddamu ku proposinga. Bwe buzibu batwonoonera abasajja. Ati omwana bwotyo taddamu kola proposal ndala kuba already ayina muli kafiya nti nono bwe muwe empeta n'agaana. Kyovala abamu basooka kugamba nzosooka kunzalya ne okankuwasa because ayina fear eri. So nti singa omuntu oba otuteka akaweta ne bwoba tomwagadde nomugamba omanyi ate era ne bwotakazayo gwerinda funayo ka misunderstanding katono kakazeyo within the misunderstanding yeah. Create you create it yeah we should create misunderstandings create it and take back the ring on amanyi because of that I don't think I need committed to this relationship. I still need some time. Better yemjimoteera. Okay, thank you so much, Farida. I'm crossing right to you, Lilian. How do you think one should really refuse the karingi, but you know, not embarrass someone? Abaami bekyanga abaami ajja kwekyanga kyanga awo atambula agende ate goswale ngokyamuganda ngokyamuganda mwana takwekyangirako atambula agenda so instead of kumugambirawo mugambe dda. Okay, but anyway abaami bano oluusi bakubuzaabuza agenda n'omugamba timunesagala public proposal nagamba mbonadde nyakusurprising because oyagala nnyo surprises ajira mu kya surprise ekya public proposal n'akibikirabikirawo wakati naye munange nga tunaproposing ebiseera ebisinga mufunemu conversations ne partner wo tandika okuba nga ayisaayisawo ekiboozibozi oluboozibozi owulire ye ayogera ki ojulidde nga bwe tugambye wali abantu batagala public proposal oba abantu baagala nnyo ebintu ebitali nti ensi yonna ekimanyi ekyalo kyonna kikimanyi omanyi social media kati yajja essimu z'abantu kamera kabaka kali open 24/7 nti gwojja kulowooza muli eno mukyammwe kya simanyi pisa ku mikono gyange mitono naye nga waliwo abasinapinga waliwo akwata ebifaananyi ebyo ekyo ojja kwesanga akyali kiro ekyo oba otambulatambula wesanga gwa trendinga. Nze waliwo omuwala gwe twalaba mu katambi gwe baleeta mukwano gwa muleese bulungi nnyo bamukwasize mukwano gwa muwoyawo yakkiriza omusajja naye nga yo obusungu buli wano waggulu n'akwata ebimuli n'abimu natambula n'agenda bambi ne dress code y'omuwala omulaba nti yali anaaweya mugole mu mbeera oba mu ndabika gye tugambye esiibwamu okiwudde oba ayinza n'okwesanga kyekyamunyiiza naye gwe patna wange nga tonnaba kumproposingira mu lwatu oba mu lujjudde. Like it's okay to having all these conversations before. Boba toyagala nze ntuuke wali ntambule butambuzi. Ne bwoba nga tokinsinyanga nako yadde n'omulundi n'ogumu. Gwogenze maaso tandise okutegeka ebintu ebyo. Banange ebitima oluusi munafu oyinza obutayagala kugaana naye encukwe n'ekkuba. Ng'abantu bangi buli omu awoganase yes naye nga gwe mutima gwo toyagala kugamba yes noleka bakuleetera entiisa ate babeera wali eri say yes nabo tebamanyi yes kije bansindika okiwulidde nyinza okukkiriza naye oluusi tulina society abantu abakula baana bakuproposingira ajja kujjukiza akaweta nga kaavaako mangu
ngakakola bwe kati ne bwe kati ngamba ne banene mwana bam proposing nangamo mbaga ya mweka guwedde tuli guno go kubitugumazeeko ba proposing ne bakubalira obudde mu mwaka nga gumuntu musubira okubanga avudde ku lujja naye munnange mwingira emyaka 3 kyali nakaweta ka proposal oshuulidde so gwe partner nga tonna ba proposing let's have these conversations prior to the event prior to the mukolo prior to okutuuka wali ku causes tumenye okyulye tuleme okuba disappointing wali ngoze ojja kujja gwe ng'oyambadde onyumyeze ensiiwuuse naye nga nange nalyakadde proposal nga nange ndabikako mu bantu but anko tugeyo akawala okalaba obuviiri okalaba amaaso tena makeup akawala kasiiwuufu kaleese balyoka bakuvumiraawo naye gwe partner wange bidume nanga tebinatawuka oba buli step gye tutuukako ya relationship let's talk about these things let's talk actually ebyo bibeere mu kiboozibozi oli amanye omuntu ayitayagala public proposal tetwagala bintu byansi yonna kuŋŋaana nga Tenjo kagambye kantu katono nnyo tubeere mu photoshoot wali kiggweeraawo okiwulidde naye gweoyisa ekyalo kiramba ensi namba mutaddewo nagwo okutuulawo okuliira bakoze ne tenti bakola ne butenti abatono abantu 25 kwasatu bagenda bamalize batuule bonna balye basanko bakuba olube bonna bamututte emikolo gyaddi tukusuubira dyozaala ddi byonna bitandikirawo naye ekikula ky'omuntu gw'olina mu relationship eno kikulu omuntu ono ye muntu kikaaki ayagala nnyo ebintu by'okubeera mu bantu abangi oba ayagala nnyo ekintu ky'okubeera eno nga kyaffe oba kyaffe babiri oba naye bwe tubeera nga tetusukka bantu nga bataano kinene nnyo naye gwe oyagala ebintu ebiri public tumanye butya bwe tusobola ogoyinga with these things ebibiri nga buli omu takubaganye na munno banga buli omu tanyiizizza munne naye bwe tuba nga tetuwogedde nga gw'otandise n'essanyu lyo ojatatanga bwe wafunye omukyalo ow'okuwasa omuntu ajja kuyiwa ne ku vivi erimu bakugireko kafuka abiri ng'omenyesa omutima olwo ofukamire n'amavivi gabiri wennyike oba okyawe proposal zonna oba okyawe ekitonde ekikaze awo tetutuukawo let's talk about these things because abawala ffenna tuli banjawulo nga batugambye excitement y'abantu bakugana biki kyolwo omuwala gonna alaba akavidiyo era omuwala bamuleeta okumu proposingira naye teyamanya nti bamutwala kumuproposingira atuuka asanga omwami waafuuka amidde banaye yadduka emisinde n'ava nawo n'agenda nga buli amukwatako amwesikako bwati n'adduka yali yagudde eddala ndowooza yalaba ebintu byatasuubira byatalabangako byataluwuliranga nako ndowooza omwami waali bimukolera naye nga sasa omwami ali ku vivi limu eri ab'omulere bayimba ab'omulere eno engalo bwe zikuba yes yaddukirawo nafuluma tetumanyi wawe yakoma tetuyinza kutegeera yakoma wakuba emisinde gyafuluma gyali mingi naye kati lowooza pati nono yasigala mu mbeera ki oba ye yasigala alowooza ki tebamugoba bamukwata naye ng'alina amaanyi omuwala yadduka nekumanga takisuubira oluusi abawala abamu nti bw'okolera mu mbeera enzibwa ennyo totandika kusuubira bintu bya bbeeyi nnyo oba totandika kusuubira muntu kukulira bintu by'amaanyi nnyo so bati oyinza otuuka nosanga omwana akoze ekintu kyotasuubira mukuti ate nodda buzzi mabega n'ogenda ne balowooza odduse oba oganye proposal not because oganye but because mulimu ebitwadde tosuubira mulimu entiisa eri ekkubi tebakutegese psychologically physically emotional okaaba otya waliwo gwolaba nga yategedde nti bagenda muproposing naye waliwo olinga ekintu kyawulira buli kimu kipya buli kimu kyalaba kipya so as our partners abaami because ffe tusaba naye naliko mukazi asaba obufumbo baawe ebimuli kale gyewali abatonotono ababikola omusajja nakkiriza omusajja yasesse nga takitegeera na butegeezi yamaze nakkiriza naye obaki saakalabyeko ngakkiriza naye yasesse naseka we mugana bakuba okay last time who is going to be the man in the family that man so simanyira kumanya let me remind you the verse you told us man shall leave their home and find a woman shall leave their wife smile their home and find a man it's the other way around nanti ngamba oba weteese mu ngatto z'omusajja ye nga bwe baba proposingira temugana tebabakuba nedda mbadde ngamba kumukuba kubanga akkiriza proposal singa nawe okkiriza okimanyi nti abaami abamu akuteekawo n'akudilayingisa kanyanguye n'oyagala omufuule n'omufuula naye omusajja kibeera okenga omuganyi naye omukazi nga kibeera si embarasi
nga bakuganye kwanga kisoka da awo tegera nti wankayana bulijjo gw'oyina nayinza kuba siwankayana nga kikinga nga sigwe mukyala gwayagala ozaala mwagaana so okubanga sigwe gwayagala okubeera nga azaala mwagaana mpabeera n'ensonga ze mu kifaananyi noyinza okubanga yakulinamu hope naye ng'ebbanga lyamaze naawe hope ye yagenda okuvaamu osanga maybe olw'empisa zo oba reasoning yo oba bamu akuzuula ng'olina n'ekirwadde kyatayagala nga kiri genetical tayagala kiddire mu baana be naye nga no ate tosobola ku breaking up n'omuntu bw'otyo omuleka n'akukyawa not to hurt them you see the people you don't want to hurt so because you don't want to hurt them you let them kukyawa kali ye bwakukyawa babeera it is fulfilling to them kumbe kyobadde osabirira akukyawe so kakati omuntu ng'oyo bw'abanga ayina ekirwadde kyotayagala baana bo babitwala obanga alisikula ayina ebirwadde by'oba toyagala bibukire mu baana bo so n'abantu abamu nga nonna proposinga enkya sisande sooka oyogere nange leero sigaba ngu wasemba kwogera nange wiiki ewedde oba omwezi oguwedde nyinza okwakaleero nga neekubye amazima nga kitererewo mwe muli basezi sijja kufumbirwa nkitegedde kati because abami olaba batugamba nti nga tonnakkiriza kubeera ng'olonda omwami w'okufumbirwa mugende mukole check-ups mu ddwaliro mumanye alina ndwadde ki zaali mu carrying in the blood are they carriers nti asobola okukipassinga wonto to the kids because abaana abo abacarryinga such disease baba bazibu bakuza it takes a lot of money efforts ziba nyingi the mental health nayo egenderamu so nizo okubanga kale nakugumya like I really understood you naye nga sagala to break up with you to hurt you because already you have something you are battling with so akati mucho nkuleka I let you be because I wouldn't want to have kids and they suffer the same way you are suffering oba mbere nga kinteekako financial implications zenyiza okubanga sijja zisobola so bw'obeera nayo kyekyo ate noleta public proposal nyinza okugaana n'ogwira sisobola kugaana publicly I don't really want to kubeera nga you embarrass someone who has been thoughtful omuntu akulowoleza n'agamba owaayi ndowooza this is the right woman I should settle with bw'abanga si ye ideal partner wo kaweta katwale mugamba omanyi I don't think I can do this with you oba I needed some time like wotyo naye okugaana omuntu publicly anaye kiswaza si kirungi n'abami okujjako ng'omukazi wo oba omuwala gw'odatinga muntu wa public nnyo naye bw'abanga ekisebo si bwe bulamu bwe rethink before you plan that proposal omukyala naajagala what if she says no how will you feel singa musookanga okwekuba mu mutima ne weebuuza what if she says no nsobola okugumira shemu eyo ejja nakyo nti omukyala aganye nga waliwo abantu abamu babeera ne ku street z'e Kampala wano ajjaawo ku booda ng'akugoba buba ebimuli now you just find yourself being intercepted boda zikugobera pitirivu ng'agenda afukamira wali eri already it is already shaming already kirabika bubi so ze ndowooza you rethink singa agaana will you take the shame that comes with it kubanga bwe kabeera kantu kali private muli abantu babiri oba basatu it is between you njana kukwata omukono tugende wali Kasubi twogere soke twogere bulungi naye mubeera bangi there is no that time nti era omukazi ajja kutwala butwaza empeta kati ate bwe njitwala I have given you hope jintere wano oba osusse jintere wano oba osusseemu mwana gwe enenge jajira jakwenda kugalo kununga bagitaddeko ate ne bwagikuwano mu kibatu ate gwe advocate wa gender based violence online omwana agenda kukwata ka video ako ka moment akasuke ku mitimbagano kati yawo babulizi batandika basooka okuvuma omuntu bamufiireko obufiizi n'alina bbawo nga crush we ajja kuvuma nga akufiirako not because olabika bubi or something but because otutte kye baagala so nze ngamba public proposals are not really good era bw'oba onoogitegeka
ng'ojagala gwe ng'omwami waliyo abaami abaagala okweyisa ennaku zino nga yeeyisa bambi si lukundo kopakopa mukwano gwange yaproposinga bati ku girlfriend we nange kyenjagala okukolera owange kumbe we are different people wotalyagala kati nojja n'okimukolera n'olyoka oswala before you want to copy and paste from a friend or maybe your brother first understand the partner you have at home no wenakimukolera nakyagala oba kijja kumunyiiza after relationship yaffe nebeera etya ejja kuddirira ejja kuggwaawo oba ejja kweyongera mu maaso I think they need to first ask themselves these questions nga tebana coming up with proposals abamu mulwashinga abaana abawala you have never talked to them about marriage or anything ekibira kinga ku marriage naye wuuyoze n'empeta yes they don't even know your plans for marriage you have never shared your plans naye kati oze n'empeta kati omuwala agamba what am I committing to kyatangambangako kati oyo genuinely bwagamba nno abeera n'ensonga ze so before first clear those bw'obusongasonga obwandireetedde omuntu okugamba nti nedda wali omunyumizaako naye nobu nti munayenze n'olaba nti ayagala era wali omugambyekoko nti singa kale nfuna akaweta babamu babugeza namu nabeera ewaka n'afukamira to see your reaction kakati gwe woba ebyo tobikolangako gwe nga weefudde n'ozwara egi kakati gyenkugulidde ebyo bibyo akabokisi gyeva gyeyamba zitoseka bano balajyo basobo bamanyi nti banange ongulidde empeta yeeyiyo agikwambaza naye agikuteredde mu nsawo nange ngitereka sijambala ate nga lwaki ogitereka ate aginyambazaako mukwano gwagikuleetedde. But for me, I want to just tell the men, every time we are proposed to, first and foremost, in Uganda, that someone thinks when you're proposed to, it's a must for you to get married. Yeah, but I want to inform you that it is not a must. I am just a fiancé. And you find that if we fight, or not even fight necessarily, if I find out that certain things are not changing with this gentleman, I can decide to bail out because I'm like, you know what, marriage is serious. I don't want to spend the rest of my life with such a character. Yeah. Because I can bear with you because I know well his boyfriend. I am not going to, I will have a husband, he will have a wife. I won't have to deal with this for the rest of my life. But then one proposing it, I have hopes that you're going to adjust to things I've been telling you. So what to adjust things that I walk away even after accepting your gondi. You're carrying, don't make it like a, you know, a huge thing. You be because also naturally our chances are killed Fengaba because by the way, publicly everyone thinks oyo mukazi wa gundi oyo mukazi wa Okugaana so nze mmanyi bu characters wonga manyi ono guy ngenda kutta chances zange with this guy. Naye he's not the ideal person I wanted. I've told him we fought about this for him to change. He has failed. Ate now he's uplifting. Ate alikunteka kuchi level 2 ku level 2 nga level 1 anemeredde kino si kyenjagala. You get? So I think men nga Farida wagambe I think she also mentioned it. Let's have these conversations because why am I committing to you minus even knowing? Nga tu relationships omanya partner yagala obufumbo na atayagala. Yeah, true. Farida against nagambo siguli muntu dating tugenda getting married to. I have dated someone nga ye akugambira walali. Just bilikiriya bya moment. Yes, nga nange nchimanyi jendi, but yes, however much I fancy marriage, I'm not going to end up with this gentleman because yangambirawo. So kati imagine that's a woman. Atera kwa Teddy ataba kazi twezamwe amanyi nja muchusa. Guys, you can never. You can never. Men can confuse. A man aberawo nga yakikwatanga kikwateti duli kyolunaku gwe lutinja ku proposing. Oba nayagala dde omuwala oyo olumufuna netaga proposing. Kati gwe olukufuna ajja kujja n'empeta ze. Tasosa kubuza, tasosa kwebuzako because I want to believe that before someone gets to propose, we're going to talk about marriage or having a picture about the marriage. But before you proposing, so sigwa kumara proposing and to having those conversations. Bimanyi chuka. Era ojja kwesanga nga onakuteriri
because before the proposal tewali kwogera tewali kupowering out ate okwabo gattako n'abaami abalala abatandikira mu twenyumirwemu oli mu kuswitchinga oswitchinga na proposal olwedde tomugambye omanyi byali byakwenyumirwamu twajja twenyumirwa nga tuli ba vibes ziri waggulu okiwulidde omwana ono yali andabikidde bulungi namwagalako ssente ono namwagalako omubiri oli wansi kyannene ekyana kyanyirira n'ebigambo ebifaanaganako bwe ndi wano biceps and triceps byonna biri omwo naye nga gwe walaba omuntu oyo noga twenyumirwemu naye oli mu kwagala tekudda ku level 2 ninga ne level 1 tetwagiyingira kuba before level 1 tusoose mu kwenyumirwa level 1 yino katukeza relationship eri serious level 2 tutandise okugenda ku proposal ofuuke fiance bakujja ku fiance bakongerayo ku levels endala naye tutandikidde mu kibeera kya kwenyumirwamu uno just to passing a time naye gwe oli mu kukyuka ate okyuse na proposal atokyusa because nze ndozakyali ku kiri kye twatandika tonyiga nkoyadde ekigambo omwana ojja kujja proposing atambula kuviire. And it's also crazy how men think that every woman wants marriage. They feel like it's an achievement for every woman. You guys, first and foremost, marriage is not an achievement. Inti nsolo gena n'ensoma bachelors zange like bachelor yange nebera it's an achievement ninga marriage is not an achievement. That's the honest truth. So men be there thinking that buli mukazi yena ali ako eggshells yetaaga bufumbo. No, my friend. There are women that are out there that yes, they're not getting married, but you need to make them want it because first of all they're disappointed by your gender so much. They feel like they don't want to look that side. There are those that are they really want their marriage. So you will kutomera one that doesn't want the marriage and you think she's like, others that want the marriage. Before you know it, you propose, they chase you. Let's just read just a few comments and then keep those comments coming. Mukulu noman tumuhimbisa agambe naye okusinga okuswazibwa abakapiicuula b'e Kampala nze ngamba empeta juwo wa boda wa uba oba DHL bagimuwa ebirala bikusange ewaka kibulikisemu babulala lwaki tobeera naye waka Kuswaaza ogimpeere waka because waka ye ate oyo aba agudde ddala ngagana proposal naye ase ebintu eyo red flag akuyambye okumumanya ntojja musobola. But for me, I think I'm still on that side of I think he's also a team that was being really private. Last time I was complaining about Awatali's press release after breaking up. With all men, we want to take this opportunity to tell you that me and Farida, we are no longer together. You guys, when you are starting, we weren't there. You never came and said, I want to take this opportunity to inform you that me and Farida started dating. Right? Why even telling us when you break up? Don't tell us. We really don't want to know. Over your prominent, over your what, we just don't want to know. Don't tell us. It's the same thing. Why even involving us in your proposal? Marriage is for two people. No, the best I can do is let me wait for your mikolo. Let's be part of your marriage, but really proposal, you guys. No, like, it's even a question which implies two answers: yes or no. Why inviting your mother for your proposal? Okugaana, Akaweta. Thank you. Mama akusimbye eri. I think it is. Omusajja asooka okufuula maamawo mukwano gwanyumiza akyabanja proposal. She's married but akyabanja proposal. Akyabanja. Kubanga omwami ye yagenda wa maama direct. Teya proposing mukyala yagenda mama namugamba takwasa muwala anyumire. And they had been dating, so you know. Naye nga baadde bonna n'ekiro kya jjo. Empeta ya mama we. Teyatwala mpeta. Yagenda ne proposal y'ebigambo. N'agamba mama yali amwagala. N'amusiima ye yakubira omuwala nti munaye omwami waava wa. Ati jukira mu bino bye dating atetinga n'otwala omwala. Bamama b'ennaku zino. Mama yabeera ko nga ajja boyfriend nga just simanyi lwaki she takes my boyfriend inside and just leaves me. Nga sikitegera lwaki. I'm like, Mbabazi, I am your daughter, why are you even taking his side? And for that reason I broke up with that guy because I'm like, wait, ono mama wange si wuwo and you're just a boyfriend. No, it wasn't Butya, but me I feel like things are supposed to go. Mumitengera.
Like, sikubukeri, because Kacha tell me, if I was still with that guy, kukuchala, huh? Do I have to introduce that person? Mama ya manya, abechikati bamanya. It doesn't make sense. Ennaku zino munnaye mama kati obeera nga olina boyfriend wo nga munnaye babadde bamanyire bakajjanga ku Easter kyebyo. So eri kati yagenda wa mama nze nno entuse kati omwana njagala mwakuyase biki nga bagamba etwali buzibu oba okkiriza oba tokkiriza ye mama kasakiriza olina ogenda maaso n'engo. In fact bangamba nti oba ogenda musobya ebintu. Bangamba in African culture literally a proposal tezabirangawo. So what people used to do oyo kati yakolanga Ganga family and all that. But they told me, but before you even propose to a woman, you're supposed to first do kuchala. Or you get out with your woman about it. Ne mugenda ne muchala ne family ne kumanya. Because what if she says yes and the family refuses? Propose yebera kuchala. Kati ngamba oyinokola okuchala first. Mwere mwagala okwetimbisa bikisimisa ebintu bya wano but temina actually propose eri kukuchala. Abazadde yamanya and all that. So let's stick to our culture. Teangel today, bagidde culture. Let's stick to our culture. Naye twasimanyi na lwaki omuntu yaligenze wa maama wange okugamba nti njagala kuwasa muwalawo. Ekisooka, it is disrespect to me and to my mother. First of all, ne bw'oba oyagala kuwasa muwala wa Nnaalongo toyina saba Nnaalongo, oyina kusaba ssenga wange. And the fact that you are not even respecting obuwangwa nti oli abeera nnyazaala wo tolina mmusemberera. N'ogenda n'otandika okumutunuuliza ekifuba kyo nga bw'omugamba. Olinga yagyemu essaala. Nze kataye ne ndabawo n'ensa zonna ziri wano ezimbye kati n'alyoka ajjayo zino biceps and triceps bamanyi okwambala obupalepale ne bubakuŋŋaanya mu maakati awo ate ogenze ewa mama wange ng'olabika bw'otyo kati gwe lwaki sikugoba ekyoka tuwadde ekitiibwa oyo abagenda kulinnyirira famire yo kizimu kamu bubiri obusobye ewaka obiwulira wa maama waba yakuloopye dde wa maama bamwagala nnyo nanti gye yasaba obufumbo teyasaba gwe kogago toyina se mu bufumbo nze gwe mba ngenda kukugoberawo eyo disrespect eba esusse in fact bw'oba oyagala ku nfumbi kugamba nti njagala kuwasa tumanze tumanze munaye twalire ebbaluwa eno ewasengaawo tulabe senga bw'agifuna agitwalire taata azaala omuwala teweefuula nnyo ate okukola mirimu gitali gijjo bakumanyi nnyo n'okusinga mbwe waka bakumanyi nnyo ebintu si bituufu omwami bw'atyo nno tabeereka naye But yes, but together for the longest it is not right by there because obukobabiranga wedda naye it's like obukote bukyali wennaku because honestly how do you go to them meeting and they want to hug bine bamulete kusimanya ku Sunday tuliyeko fenna ekyebisana and it's different even if bazadda bambaye engeri gye babinafuyiza naye mwemanyira ku before you know it, you check your mother's phone Alisani my friend Mwantu ala Ero basani naawe ba mwana we. In fact ngabazaala mangu. Since then nagamba my mom will know that I'm dating. My mom knows that I am dating, but my mom will meet my husband or my ona kuchala or like ona mikolo. I'm not going, like naiga from my mistake nengamba okay now I have learned if it takes even with this person abamu enamba ya mami ajija mu simu yo nga tagikusabye na kugikusaba oboje nga mama akugamba munno yankubiddeko it's possible very possible nakuba nagamba ki mama jadde kulamusaako nanti nze anyway wala wajja kunyonyola ebisinga wano osalambu osanga mama w'abaana abangi akugamba wala ate Teangel muna yawuli abawulire mapya zemane njeka ojja tumanya tujja lwakinda first place kubuuza ku maama kumutegeeza nti gyendi mpozinga ozadde mwana oli wakalenga nina olubuto but also that is not the best way. Why are you even talking to your nyeza kusimu
kakati mukulu tumuhimbisa agambe nze nakolako proposal nga ndi mu helmet n'ebijaketi nga nekapise ne bagaana naye era tebantegeeranga paka kati atakulekera naye tumulekera kati lwaki ojja nga weebise nga komando kiki ennyo kubanga nyinza okugamba yes to a wrong person lwaki wekame lwaki wakapika okutuuka ku ekyo zebana bwoba otya public proposal why are you doing it do a private one waka mu nnyumba yo nga mulimu aba babiri mu kisenge wawe mugaye ebiberenge badale kanina Akaweta mbagambe munnanye new miss okakuba n'ekifaananyi actually tokakuba kifaananyi okaleka ne bakeezuulira iye Akaweta bakakwambaze otambule nako those who pay attention they can know you go funye empeta congratulations I don't need to ask you when did I propose how is it your business nkugamba waliyo how is it your business so did I say yes with you did we say yes together bw'oba otya okwembarasinga mu public because abaana ab'obuwala bajja genda maaso nga bakyabembarasinga abamu mugenda gye bali nga mugamba you see let's see what comes let's give it time kati omugambye oba you are dating them for marriage or what you are wasting their time kati mwana omuwala abeeramu eyo relationship they are open to new relationships omusajja omulala bw'anajja agenda kugamba yes kati gwakubeze wona having fun kakati gwe wa shifting okuva ku having fun you or now you want a serious relationship ng'oli relationship endala so anaye abaami tukole private relation proposals zibeera nnungi nnyo kale bino ebirala era bibeera public kukyala kubeere public kwanjula kubeere public naye proposal eriko ebigambo bya yes nenno togifula public kubanga ebiseera egenda kuteeka balese lipya kati yasibanya summarize the following question it is straightforward etaliko kunnyonnyola explain simanya section simanya how many marks so omuntu akoleka private proposal if they say yes well and good you can go to a dinner to celebrate it bwagamba nato mutomuwalana we shouldn't be having excess if buli muntu gwe twadatinga ngwe twalina oku ending up with and someone says no it is okay take it in good faith and move on maybe abamu by the way mukama works in different ways very amazing ways aba ayinza okuba nga akuwonyeza n'ekintu bwe kyotomanya nga mu kugaana kwe mukama alina kyakutaasiriza so you always look at the good side nogamba why kankireke kigende maybe yalizadde era natwawukana baba twawukanidde wano well and good agende buli omu agende atekinge ekkubo every mu finding a partner we gwawuliramu emirembe. Okay, thank you so much for that. Ngamba nti amazina amakopere gamenya omugongo kituufu kopanye ebintu by'abazungu naye tujamenyeka emigongo nga tetunnatuuka oli bizi oli ku vivirimu naye nga ne go proposingira wamusinyako okusinya temutuuka nko ku nzikiriziganya yakugamba nti tugende mu mukwano ogusukka wano oba tugende tankokola obufumbo okiwulidde ate era gwe bawadde Akaweta si kyakkatala nti munnange tulina kumaliriza ffenna oyinza okubanga okampadde kunsanyusa kunkyamuukiriza naye nga muna emize emikyamu gyoteresa emabega eyo tekigenda tuganya kugenda mu bufumbo oba tekigenda kutuganya kuva ku proposal kudda ate ku step eddako abaana bawala balaba ku airport yakayingira mu kibuga Kampala ng'omulenzi amulindidde awo n'Akaweta nyini wakati ng'ensi eraba yongerako aba online tubadde online eno sikumiteangako physically simanyi oba twenkana ffenna ogwafu ebintu ng'ebyo because ziba nyingi banakatuuka ng'olibiza ofukamidde first of all I am disappointed okay you don't look like the way you looked on the phone so now you want to make ebifaananyi ebiri fake but anyway that would be anyway, we shall continue to intensify like talk about that topic like next time but for me I think nzengena bazaayo ku how this whole thing started tetwalanga these proposals bakuzigiranga buzigizi omwana ajja wasa mu family but they were not so really why even getting supported this thing like oba oliraga nnyo mukyala mugambe omanyi ki ndaba oba mukwana bekituseewo mpulira njagala to upgrade ebintu bino we should start preparing all that kale onabalanga tandiso gyenyigiramu nnyo maybe you can go ahead and do you know that huge proposal but for me I feel like that money can temututuuza mu meeting nga sente mwazimalira mu proposal that money esobola contribution kitenjo gye nandikoze so
As long as you do those big events, we shall assume you have the money. Yeah. Don't do those meetings. Don't ask for contributions because you wasted money. It's writing that word. Will you marry Miss Miyanga? What? Bakubuuze ku budget y'omukolo oyinawo mmeka? Hanga toyinawo. Mubadde sirinaawo yadde. Thank you. So may I think, anyway, you guys, it is just not worth it. It is a proposal. Era nga wobera ku office yonto so kwandikira kangeze donor proposal ne batajikiriza. It's the same, you can propose to me and I say no. Guys, catch you tomorrow on the political dice at 8 p.m. Nze Omumbejja Farida Bikobre tujja kwa wetu okugamba biche badde mweno wiki yonna. See you guys tomorrow. Bye bye. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.